Tumwebaza ow'ekitiibwa Allah lututambuzza olugendo oluwanvu olwa guno omwaka okutusobozesa okulengera ku miryango gy'omwaka omupya. Era tumusaba ayongere okutukuuma mu kaseera kano akatono ennyo akasigaddeyo kubanga bangi batokomokeramu omulabe sitaani tamuwa omwagaanya okutulemesa okusala layini. Tumwebaza olw'emikwano emirungi n'emibi gy'atuweeredde mu mwaka guno. Tumwebaza olw'ebirungi by'atukoledde mu mwaka guno era tumusaba ne mu gujja atukolere mu ngeri y'emu. Tumwebaza obulumi bw'atuyisizzaamu kubanga tebutusse era tubuggyemu kyakuyiga era tumusaba mwaka ogujja tabuleeta okuggyako nga kwe kunaabeera okusiima kwe. Naye ekisinga obukulu okusonyiwagana oba tugiyite entabagana. Tokkiriza okuyingira omwaka omupya n'obusungu bw'omwaka omukadde. Omuntu yenna eyakusobya bw'oyingira obusungu naye mu mwaka omupya kitegeeza by'ofiiriddwa mu mwaka guno olw'empalana oba ebikoleddwako mu mwaka guno olw'empalana bye bimu ebigenda okukolebwako n'eri gye tugenda. Bwe mubeera mu lutabaalo okwagala okwewala omulabo oluusi ojja mu yunifoomu mwabadde akumanyidde. Nange mbadde nsaba bw'oba olina omulabe we era nga naye akimanyi ne bw'aba takimanyi akasaati ako mwakulengerera ng'omulabe kajjeemu. That is the better way to go. Omwaka omupya badde nsaba ffenna tuguyingire nga tuli batukuvu n'emitima emitukuvu kubanga kye tusinga okwetaaga mu gwo y'enkyukakyuka mu bulamu bwaffe era y'enkyukakyuka ey'eggwanga lyaffe. So omwaka omukadde bw'oba obadde ogulimu nakwesika na mpalana noono n'oli, mbadde nsaba omwaka omupya tugende nga tutukudde. Otherwise bwe tugenda era bwe tuti nga bwe tufulumya omukadde ne tuyingira omupya n'abatuwalana ne betuwalana ne betukola ki era mu butuufu tewagenda kubeerawo njawulo. Kyotafunye mu guno olw'empalana gundi nannemesa kino gundi nannemesa kino gundi nannemesa kino kitegeeza kyotafunye mu guno ne mu gujja bwe tuyingirira mu mbeera y'emu era togenda kusobola kukifuna. Kwe kusaba buli muntu alina ensonga ne munne gamba nti nkusonyiye, alina ensonga nange nkwegayiridde gamba nti nkusonyiye, kyokka nze naawe gwe nnina naye ensonga nange nkusonyiye. Tetutunuulira bye twekoze wabula tutunuulire kimu, tunaabye tutukudde tuyingidde mu mwaka omupya ng'olugoye luli olw'empalana tululeseeyo mu mwaka omukadde, tuyingidde mu mwaka omupya nga tubikkudde essuula empya. Omwaka omupya tuguyingiremu bupya era ne ideas nga mpya. Tegeerekese bulungi wakati awo mu njiri y'okusonyiwagana oba ey'okutabagana. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ebintu bya Dr. Kizza Besigye mbiraba mu kkooti, abalamuzi kino bakoze kino bamumye beyiro, Dr. Besigye yeekalakaasizza biki n'ebirala. Ekituufu kiri nti Mwami Museveni gwasiba era gwasumulula. Nkiddamu Mwami Museveni mu nsonga za Dr. Kizza Besigye temuliimu mulamuzi yadde omuntu yenna azirinamu amaanyi. Gwasiba era gwasumulula. Wakati nga tugenda mu bukulembeze obupya ate saagala ate ye Dr. Kizza Besigye ayingirire ku njegere. Mbadde saagala ate ye Dr. Kizza Besigye ayingirire ku njegere. Mwami Museveni waliwo ensonga ezibagatta ne Dr. Kizza Besigye kubanga mwawangaalako mwenna ne kye mulimu mwajja naye. Jjukirayo ebirungi bya Dr. Kizza Besigye omusaasire. Kijja kufaanana bubi nnyo 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 Dr. Kizza Besigye okufiira mu busibe. Sifuddeeyo ani yasobya ani yakola kiki. Omanyi ffe maama bwe yatuyitanga ewaka
ng'ayise entabagana mu mbuga ye nga tayagala kumanya ani yakola ani gundi yakola ki gundi ani musobya ani mukyamu oba ani mutuufu nga ye afa ku kintu eki baana be kuddamu ttabagana. Mwami Yoweri Kaguta Museveni oba Besigye wamukwatira mu ki oba wamuwaayiriza, mbadde nze nsaba ekintu kimu, jjukirayo ekirungi Dr. Kizza Besigye kye yali akoze kisangulewo obusungu bw'omulinako oba kimuyambeko okutta emisango gy'olowooza nti omuvunaana. Naye kijja kulabika bubi Besigye okufiira wansi w'obusibe. Mwami Museveni kijja kulabika bubi Dr. Kizza Besigye okufiira wansi w'obusibe oba okugenda mu bukulembeze obulala nga ye akyali ku njegere. Mwami Yoweri Kaguta Museveni waliwo abayimbi Amani Basudde ne Livingstone Kasozi. Nkakasa ebyabayimbi kuva dde obimanyi tobitandikidde mu mulembe guno. Mwami Museveni abasajja abo beewalana, abasajja abo beetwala. Kasozi n'alwala, Basudde ne bamutuukirira basonyiwagane, n'asooka n'agaana. Naye kyalirabise kitya? Basudde okuyimirira ku mulambo gwa Kasozi ng'afudde tebakwatagana. Wakati nga temukwatagana, oluusi mu biba bissa omuntu naawe obaamu ne bwe tuba tumanyi ekimusse. Omuyimbi Fire bwe yafa baayagala okubijweteka nti omukyala yamusiiga Mukenenya yamupangirwa Jimmy Katumba. Mukyo kikyentegeeza weewaawo nti Stone yali afudde Mukenenya nga ffenna tukimanyi naye era tetwabuzeewo kye tukookerawo ekiyunga Basudde mu nfa ya Livingstone Kasozi. Kyannyumira nnyo oba ensi kyaginyumira nnyo ababiri abo okutabagana. Basudde n'ayimirira ku mulambo gwa Kasozi ng'ajjudde awera. Mwami Yoweri Kaguta Museveni nnaku lwaleero Dr. Kizza Besigye n'amala afiira mu busibe obwo. Ne bw'oba gwe wali omutuufu okumusiba oyinza okufuuka omukyamu. Ekisa kyewawa Gen. Kale Kayihura kiweeko ne ku Dr. Kizza Besigye. Ekisa kyewawa Gen. Kale Kayihura kiweeko ne ku Dr. Kizza Besigye. Sifudde eyo gwe wasobya ye musobya yakola ki? Beera n'ekisa. Jjukirayo ebirungi Dr. Kizza Besigye bye yakola nga bwe wajjukira ebirungi Gen. Kayihura bye yakola n'omusonyiwa. Dr. Kizza Besigye muleka ddeeka asange wini we, muleka ddeeka kale waakiri mukuumireko amaaso ewaka kaseera kano akatono k'osigazza mu kisanja kyo kino. Waakiri mukuumireko amaaso ewaka. Bw'oba wayagala kumulagako bw'ozitowa akitegedde. Bw'oba wali oyagala kulaga Dr. Kizza Besigye bw'ozitowa akitegedde, ategedde bw'ozitowa n'obusobozi. Bw'oba omunoonyaamu remorse kufukamira omusajja ewaka ayinza obutafukamira kwetondera mukazi. Sigambye nti gwe mukazi oli ye musajja naye ayina byakola ebiraga nti neekoze ki neemenye. Ekituufu ne Besigye ayina abamukkiririzaamu, ne Besigye w'amaanyi kimuyinza omumukaluubirizaamu okufukamira ayogere nti nkwetondedde Museveni naye ng'ebikolwa bye biraga yeemenya. Ak'okuzira emmere kaali kakulaga nti ategeeza nti mpedde. Kaali kategeeza nti mpedde, sirinaayo buddukiro bulala, sirina ekiziiti. Mukulu munno musaasire. Mwami Museveni, Dr. Kizza Besigye mubeere. Bw'oba badde omutya ng'omusota ogubojja ebbanga ly'ogusibidde nkakasa olulimi olugjeeko obwogi terukyasala. Mutagenda eka.
mutagende eka kijja kulabika bubi omusajja oyo okufiira mu mikono gyo. Jjukirayo ebirungi bye yakola bisangulewo ggwe kyolowooza ekibi kye yali agenda okukola ekyamukwasa. Bw'oba obadde omunoonyaamu kwemenya Dr. Besigye yeemenya. Bw'oba omunoonyaamu kumulaga bw'ozitowa ategedde bw'ozitowa nekyosobola okukola. Naye omwaka tuguyingire nga ffenna tusonyiwaganye, mutukuutira tubeere baddembe, tubageininge kati nammwe mubeere baddembe ku Dr. Besigye mutukakase. Ekituufu kiri nti kyangu nnyo okubeera ab'eddembe naye nammwe mukituyigirize. Gavumenti yeggwe maama w'ensi, kyokola naffe kitulabirako. Bw'obeera ow'ettima n'abantu eno oba obasizeemu ttima, bw'obeera ow'akavuyo n'abantu eno obeera obasizeemu kavuyo. Abantu mubakuutira babeere baddembe mu kulonda, mubeere baddembe ku Besigye, mumute mumusaasire, mumute. Mwami Yoweri Kaguta Museveni mukulu munno, muleke deyasanga effamire ye, deyasanga abaana be n'obulamu bwe bwennyini tebutegeerekeka. Ndabika ye si nnungi, mumute. Kisa kye wakolera Tumukunde Henry, kisa kye wakolera Kitata n'otuuka n'okukiwa Kitata n'okimma Dr. Kizza Besigye. Mwami Museveni lwakasiisi wabasonyiwa, kano Mande yakomawo ne Dr. Kizza Besigye musonyiwe. Nga bwe bagamba nti essente tekubalirwa munno n'entebe tekukuumirwa munno. Obimanyi? Omusajja muleke, omusajja musaasira, aboneredde. Tetuyingira obukulembeze obulala nga Besigye abuyingiridde ku mpingu, era tokkiriza gavumenti endala okuta Besigye nga seeno. Mute musaasire. Eguba musota nkakasa ogugjeemu olulimi n'obusagwa tegukyabojja, guleke gugende, muleke agende eka. Mwaka mulamba n'emyezi kati 2 mungi ku myaka gya Dr. Kizza Besigye. Ekisa ky'okoledde bonna b'okikoledde naye kimukolere. Sikakasa nti ye Mande teyasobya, sikakasa nti Lwakasiisi ye teyasobya, naye wabaleka, wabaddiramu, wabawa pardon. Oyinza okugamba nti ono tagisabye sitatasi, omulekeramu kali. Bw'ojooga Itongo ate si bw'oyinza okujooga Bobby, omulekeramu kali. Sitatasi kendi ayinza obutakulaga nti nfukamidde naye ng'ebikolwa biraga nti nkoze ki, nfukamidde. Muleke bw'oba opuliikinga okusonyiwa naawe sonyiwa. Bw'oba opuliikinga eddembe litambula n'emirembe mu mutima n'okusonyiwa, sonyiwa Besigye, tutambule. Naye tetugenda kuyingira bukulembeze bulala oba nsi ndala, Uganda mpya. Omuntu nga Besigye ali ku mpingu kikufaananya bubi. Batono abayinza okukyandastanninga ne bw'oli bw'omutuufu nga Besigye afiiridde mu mikono gyo nti ye yali omukyamu. Muleke musaasire, ekisa ky'owadde abandi naye kimuwe. N'abasibe bonna b'oyina, ab'ebyobufuzi, omuli ne bafuutu soldiers, muli bassa mugumya, bate tuyingire nga ffenna tutaggulukusa empingu. Ebikadde tubireke mu mwaka omukadde, tuyingire n'ebipya, tumuvinge. Abaana bate, manyi sisobola okukuleetako bboggo n'obateera ku bboggo, bate funamu mutima gwa kizadde obaleke.
abaana baleke bakomewo balonde bagende mu bukulembeze obulala nga si basibe bate tutandike ensi empya ejjudde ensa n'okusonyiwagana wakati nga tusomesa ensa enjogera enneeyisa empuliziganya mu nsa mulimu okusonyiwa. Okusonyiwa tekulina kuba ku kiki wakola. Okusonyiwa kulina kubeera kukola ki? Kusonyiwa lunaku lumu Haji Musanji yasanga jjajja ng'agenda kunkuba. Yali wa kunkuba nga mbadde ngeyakukuba embooko 10 nengenda kukuba embooko 5 tokiddangamu nkusonyi. Haji yamugambye mu bigambo bya Luwalabu naye nga mu Luganda bitegeeza teri kusonyiwa kuliko kibonerezo. Bw'oba osazeewo kumusonyiwa musonyiire ddala, muleke tokuba n'emu, tekyetaagisa kubanga bw'onoomukuba ajja kuba asaavinze. So naye mwami Yoweri Kaguta Museveni abaana bate nga totunuulidde kye baakola oba kye baakugamba. Dr. Besigye mute nga totunuulidde kye yakola oba kye baakugamba. Okusonyiwa tekuliiko bunene bwa musango kubanga ate ab'emisango emitono oba osanga bayinza obutasonyiibwa kubanga giba mitono gisonyiika, naye ekikufuula omuzira oba ekikufuula ow'enjawulo kwe kusonyiwa gwe balowooza nti tosobola kumukola kye kumusonyiwa. Tuyingire mu Uganda empya nga tunaabye nga tukyusizza obusaati nga n'ababadde abalabe tubajjeewo. Naye omusajja mwaka mulamba n'emyezi gye gyali eyo. Abaana bafuutu sooja mubate mubaleke bagende eka. Regardless ku kye ekyabagambwa mmwe mbu baakola kino oba ku ngeri gye mubeekengeramu nedda. Meaning temuli gavumenti bwemuba temusobola kuhandolinga baana ngaabo nga mulaba musobola bahandolingira munda yokka, mubaleke bafulume. Tuyingire ensi empya nga buli omu atukudde oba omwaka omupya nga buli omu atukudde. Naye aloogerako si aluleeta. Dr. Besigye akyayinza okufiira eruzira, akyayinza olwalirayo ate naye mu mutima olijjukira ebirungi bye yakola. Kale wano kyanzijanjaba nga ate tannansaantwala naye wano kyakola bwe kiti bijja kuluma wadde weeyita Superman nti gwe tolumwa. Kakati njagala bikulumirize ng'akyaliwo osinziire ku eby'omute. Bw'oba wali oyagala mumulagako oba ozitowa ategedde ky'ozitowa ne ky'osobola okukola. Bw'oba omunoonyamu remorse muye mweri kasita teebe ya public kale tomuyiwa tomumenya vivi kyalina kwetondera mu public. Ebikolwa bye bisobola okukulaga nti yeemenye. Regardless yakikola teyakikola naye ategedde kyonna ky'oyagala essaawa eno osobola okukimukola. Waliwo ayinza okugamba lwaki weeyogeza bw'otyo ku Besigye wali weekalakaasizzaako Besigye ateebwe mu Uganda kabe ggwe FDC. Ayagala toddamu kwogera bw'otyo Superman waffe ajja wali otaddewo embeera ejjayo Besigye ggwe mu Uganda. Wali otaddewo embeera ng'osobola obbagainingira Besigye ggwe nga gavumenti gwe erina okukuwa ggwe naawe obutalemezaamu. Ekita Dr. Besigye eyamusiba. Eno yonna mateeka kwetooloola, eyo teri mulamuzi alina maanyi gasiba Besigye. Eyo yonna kwetooloola era tewali looya ayinza kuteesa Besigye. Kintu eki oli kwekuba mu kifuba amukutte amute tugende mu bukulembeze obupya atali ku njegere. Nakukitegeera nti Mukama bw'akuwaamu ku buyima
tobeeranga nnyo ku zero tolerance. Mukama atutololeetinga, atugumiikiriza. Bwakuwaamu ku buyima oluusi weeyise nga ye. Naawe gumiikiriza. Bagamba yasiba yasumulula byonna tomuzannyisa. Kati Katonda asiba. Bw'alaba ng'osusse oba ng'ogenda kutomera ayogera. Oluusi akkuba embiro ng'enkya ogenda ku mbaga naye ng'eyo yebadde egenda oggwa kaki kabenje. bw'atyo bw'asiba. Kakati naawe bw'oba okakasa nti Dr. Kizza Besigye yali agenze nnyo wakwatamu. Kati sumulula. Tuyingira omwaka oba obukulembeze obupya oba Uganda empya nga ffenna tutukudde nga teri alina busungu ku munne. Mwami Yoweri Kaguta Museveni oba ovuddeko naye nga walagako ku kisa, naawe ensi eri kukwatibwa ekisa. Ate tulowooza nti anti neeri ngenda kububba era nze ngenda okubeera pulezidenti. Oyo aba mulala kuba tuba mu bukulembeze bulala n'ekisanja kiba kiki kirala. Nkugambye Besigye tafuluma obukulembeze obukadde ng'akyali ku mpingu. Era tokkiriza omukulembeze yenna anajja okubanga yalina okuta Dr. Besigye. Museveni ono yalina okuta Dr. Kizza Besigye. Muleke agende eka. Bangi b'okoledde ekisa lwaki ye ku ye ogugubye. Muleke agende eka. Ansiremu ne maama Winnie basubwa dadi. Muleke agende eka. Nakayihulayo wamuleka n'agenda eka. Mbeera yonna oba wamukuumirako amaaso kale nono gamukuumireko. Ne mujje mu mikono gyo. Sijja kugamba mu mikono gy'obusibe. Ekituufu kiri nti ali mu mikono gyo. Mujjeemu saasire tumuvinge. Olaba otya? Tekiikuwa emirembe? Olaba musajja munnazzeeyo waka n'amwenya gwe toomwenye. Bw'oba omulagalyanyi alitegedde. Bw'oba omunoonyaamu kwemenya munda mu ye mwekuli oba kwejjusa olunaku lwe yingira ekyo gwe kyolowooza kye wamukwatira ng'era bw'oba okakasa nti gwe mutuufu akyejjusa. Bw'oba wamukwatira ku gye eno Nairobi era nakyo akyejjusa. Mute ne Ajobedi Lutale bonna bate badde eri abantu baabwe bakaddiye bakuze. Baleke bagende ku retirement basange retirement zaabwe. Baleke bagende basange abasajja retirement zaabwe. Ate seyeekolera itongwa omwaka tugwebaliza ow'ekitiibwa Allah okutulengeza ku miryango gy'omupyaka era tumusaba tatuganya okutegebwa ku layini esembayo. Tugwe tumusaba atulengeze ku mulyango gwa omwaka omupya era atulengeze ne ku mulyango ogw'ensi empya. Abalina ensonga ne bannammwe nnyongera obbakuutira kusonyiwagana. It is the better way to go. Mulwerizinga obusungu buli omu bw'alina ku mutima n'ensonga ze mulina ku bannammwe regardless nnene kyenkana ki. Olwaga yeeko tomanyi nsi twayinza okukola ekitakoleka nti kyetusonyiwa Mukama n'akubala. Gw'oyagala eggulu kuliramuza binusu eggulu oyagala gwe kuwulira ng'oliramuza binusu. Ebinusu biramuza eggulu. Eggulu nga lya bbeeyi. Meaning
oyakoze ekinene gw'olina okusonyiwa. Musonyiwe era weebaze ne Mukama mukuleetera mu bulamu bwo n'akusomesa essomo oyizeemu ki.